Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero so bannyonnyola how I feel kuba mbadde sitisubirako yadde babo bangambye nti we have a very important meeting to attend nenga kanneekuŋŋaanye nzije ne nensangawo eno party newunyiza nnyo naddala abantu abaali mu opposition nga tuli mu elections okuba nti beegase mu kino ekintu nzizeemu amaanyi nnyo nga president wa umma and then also okumanya nti no tiimu yonna eri nange so basically I'm really happy nsanyufu. How does it feel okubanga omuntu bamukoledde baby shower? It feels good. I feel loved and appreciated. Yeah. Mostly in a period of 1 year. Especially, yes. Especially during this time and having people like that come through for this celebration, it means something. Kitegeeza nti kyendiko kirungi, you know, balabye nga kirungi ne basalawo kijoininga bulungi n'omutima gwonna. Kyovula abeegase ne mu celebration ezaleero so. Ni musanyufu. Kino ekintu kya baby shower kitegeeza ki eri omukyala? Baby shower kitegeeza emikwano gyo people who wish you well. Ogamba nti bakusabira bakwagaliza birungi byokka, you know. So a baby shower means a lot. It's a good send off to labor, to the hard times that are coming. Yes. Ono mwana wakumeka? Ono mwana wange wa kusatu. Nina my first born ali myaka 11 years old and then second born wange ali mwaka gumu emyezi 3 and then kati onajja. Oyagalako makuba meka? Ekyameka kiri kunze n'omwambi ne Mr. Okuyo tujja kusalawo ya but for now ndi ku baana basatu abange then of course the child which his daughter so that makes it 4 children for me. Ogambe wadde tuyagala baby shower wateesa kutogenda gikola lwaki? Ne family and friends mbadde mbagambye ntisagala baby shower because we just had a baby shower last year, you know. So guno mwaka nga sagala batawaanya omanyi birimu organization mungi n'ebirabo na biki so nga sagala tawaanya abantu ne mbagamba it's okay this year I don't want a baby shower. So kati tejja tegenda kubeerayo. Omukazi akoze nnyo baby shower mu ya mwaka gumu. Sagala batawaanya. It's not a surprise that I'm having a baby because I just had a baby last year. So nga ndabira ddala tekigenda kuba kyakabi, you know, okunkolera baby shower. Naye ate kino nkisiimye okuba tekibangawoko. Last year the UMA executive didn't give me a baby shower, so this one was good. Atukumanyi ng'omukyalo ow'amaanyi nnyo era omukumu ne tukulaba ogonze. Ndi mugumu ku bisinga naye bino nange binsukkako. Era ngonza amaanyi gampeddemu ndi kubala just nakunfuuyirira bugalo, you know, just waiting because it's almost time. Yeah. Oyagala ozaala abaana bano kumukumu okonsentrate nnyo ku music oba omwami yabakusaba? Kino kinasazeewo okukola ekyokuzaala. Ebulabala tebibakwatako. Naye kale kinasazeewo okuzaala immediately after oli omwana is because njagala kimaliriza these 2 babies to have them at this time and then concentrating ku career yange. Kuba career yange jedda njagala giwera ddala obudde kati kino kyali badde mu bwongo bwange, you know, because emyaka gye ndiko sirina myaka mingi egisigadde gy'okuzaala. Njagala kuzaala mangu nga nkyalina amaanyi. So that's why nzadde abaana bange bana babiri back to back so that I can concentrate and give my career at least a good 4 years nga abaana sibalowoozezzaako. Cindy, you are about to deliver? Yes. Otuukidde awo kitegeeza abasinga bonna tetumanyi mwana kimuwala mulenzi. Era siri wano babuulira agenda y'omwana wange. Bambi otya abalogo? No. Bonna boolina tumanyi oli omukulu muwala. Yes, neyaddako muwala. Yeah. This time around mulenzi? I don't know. I'm not telling you the gender of my baby. Omwami ayagala abaana, that's it. For him it's special enough that we have children together. It's not about girls or boys. Children are children. Ubanga okutteko omwana, it doesn't make a difference whether it's a girl or a boy. Ebintu byogenda nga tetunnazaala n'olowooza nti there's any difference, but essanyu ly'omwana lyerimu whether it's a boy or a girl. So abawala abasinga mu industry tebaagala kuzaala. Batya bagamba nti webazaala bagenda kufeedinga bave ku mulembe. Obuwa kati nga gwe ali proud okubanga ekyokuzaala tokirina mbuzi. In the beginning nange nali bwentyo naye saagala kuzaala but it was not about babies. Buli mukazi ayagala omwana but obuzibu okufuna omusajja gwe weesiga
gwogenda okuwa omwana, you know, because tulabye ba single mothers bangi nnyo bakaaba. So a lot of artists, it's the same way otunulira abalala n'otyamu. So it's not about mbu tebaagala baana, no, just batyo okufuna omusajja nti omusajja n'akulekawo oba n'akuswaza n'akulekera omwana, ate implications bwe ziri, buli mwana gw'ozaala alina implication ku mubiri gwo. So it's about trust, not about, I don't believe nti abakyala tebaagala baana, nedda, naye just mwe bagaayi mutiisa. Trust issues ziriwo. Yes. abasajja abamalako mu industry eno, abakyala basinga balina abasajja abasobola providinga buli kimu, naye ng'agamba nedda sijja kuzaala. Olaba, it's not about providing really. Anaasigala nga gwe ng'omukazi akuvaluinga after the child. Most of abasajja ayinza n'okuba nga ne ssente azina naye mubalabye abagagga nga tebalabira abaana baabwe. So I think it's just trust issues abakyala b'omu industry ze balina, tewali kirala. Funa musajja gwe beesiga kyokka. Tulina abamu ababazaala ne batabalabira bakulunoke. Boyinza babawaka ki? Abasajja bayirabiridde abaana baabwe. It's kizibu nnyo okubeera single mother because it's not about money. It's just about raising omwana ng'amanyi nti no ango zonna ayina mami ayina daddy eyo family eyo yalibadde yeetaagisa whether you're together or not, naye okuba nti mukuza omwana wamu. So abasajja bayirabiridde abaana baabwe. Nga president ensonga eno yakutuuka Yaki? No, I've been really lucky, but nebaza nnyo Mukama nti sibangako na issues eza tata w'omwana obutamulabirira. Omwana wange yasooka namuzaala mu muzungu mumanyi kitaawe, naye amulabira amuwa the best of life gy'asobola. So ndi lucky n'abaana be nnina kitaawe ababalabirira abaagala nange njagaliramu, so nze mbadde lucky nti sifunye obwo obuzibu. Naye no, actually abakyala tebajjangako gye ndi okulopa abayimbi kino ekyayi ky'obutalabira abaana baabwe. Tekinaakubeerawo mu ofiisi yange. How is it hard okuzaala nga emyaka gigenderedde? Kisumbuwa kitya? Kisumbuwamu kitya okuba ng'ozadde obudde bukuyiseeko nnyo? The energy abaana gye batwala nnyingi, because omwana we yeebase on your major parts of your body, your spine, you're controlling the bone structure of your whole body is on your spine. Kati buli mwana abeerako weakeninga your spine slowly by slowly. That's why olaba bwe tubeera embuto twambala flat shoes, because the weight of the baby eri ku mugongo, and that's the bone that you really need. Okona dance otambula mu heels na buli kimu, you need your spine, your hips. Ate omwana waba mu lubuto ebyo byonna bigonda. So it is that nti olwawo okuzaala abaana oba otya nti kati niyinza okuzaala omu nemba nga sikyasobola kukola okukomawo kusejja okikuba. So that is it about age. Bw'ozaala ng'oli muto buli kimu kikomawo bukomi. Bw'ozaala ng'okuzeekuzeemu kiba kizibu. Ku weekend Bobi yafuniriza press conference mukwogera kwe n'agamba ye abayimbi temukoze kimala okulaba nga adda ku stage. Kubanga president mukoze kyenkana ky'okulaba nga muyimbi munnamu adda ku stage. Kati nga umma tetusobola kwesiba ku bantu. Anyone who needs our help sometimes really needs to come and ask for it, because an association engeri gyerimu is that we work with our members. Tetusobola kukuba ku muyimbi atali member who doesn't show nti n'atwetaaga. Kati Bobi Wine kasita alaga nti atwetaaga, tuli ready muyirawo ki mubiri kasita atulaga nti atwetaaga, naye tanaba tutuukirirako yadde. Naye yagamba ali omu ku abo bamemba abatandikawo uma. Yes, okugitandika tekitegeeza nti n'oli member. Abantu bagitandika ne bagivaamu. We've had a lot of members who are even presidents. N'aba nti yali member yaliko ne president naye kati takyagifaako ddala taagaana kolagana nayo. So just because your member doesn't that's because you started something doesn't mean you're in it. Tubadde mu umma gino emyaka gyonna nga ta expressing any interest eri umma ate ng'ali mu position eyamba eyogerera ba artist naye nga he has never expressed his interest. So bw'abanga yeetaaga help ya umma njagala amanye nti ajja gifuna wabanga agyetaaga, but he's going to have to come and tell us that he needs our help. Nayo authority mukomyawo ku stage mugirina. Authority gye tulina ye kumulwanirira. You understand, we can speak for him, we can speak with him and fight with him if he wants our help. Okay, gyemuvuddeko kapa kati yavayo n'atta oluyimba olwa danso. Ne danso n'essaawa zino ngikuba. N'essaawa zino teri kinnemesa. Baby wange is not lying on my voice or my talent. I'm still definitely the king herself. Njasobola okikuba, so nze siremwangako kubalaga. No. But waliyo ebintu ebiri more important in life than career. Life is not all about music and fun. There are other things in life which are important, like raising other lives.
lives, you know, bringing other lives into this world, like marriage, like other beautiful things that I want to experience as a woman. Si kubanga mbu dance ina gwe yalema, no, neda. Just the other things we no kolako no koma obwencho. Do you think your fellow artists abakyala bakirabanga gwe botya nti waliwo ebisingako music ng'obufumbo n'okuzaala? I think ekyo ekintu okiraba ng'omeeting the right person. Industry tulina obuzibu bw'obeera artist, abasajja bakula balina a different way. Okitegeera ebintu bye balaba ku stage si by'oli ewaka. So sometimes oba otya nti bwendeeta omusajja in my life and then I have a baby, what if avaawo okuswala kungi nnyo. Abantu naddala ba ku social media baba bakulindiridde okusekerera myaka ate mwe temwerabira. You know, so omuyimbi atyamu, you know, kati ekintu okuba nti funa omusajja gwe neesiga nti bambi tagenda kunswaza mu bantu. Kuba abakazi bakyawa bulijjo, naye omuyimbi bwe bamukyawa mumubeerako myaka ku myaka, okitegeera kumusekerera na kumuvuma bwe bityo. So ekikiisa kyekyo. But otherwise it's just about finding the right person. Any artist aja kwagala okuzaala, aja kwagala obufumbo byonna kasita meeting omuntu nga yoyo. Nego wakikola otya kwa munaye Mr. Okuji. Omutuufu omumanya ddi yero musango otya? Industry ngemumanyi nego wamutegeera otya nti maybe she might be the right person. Kyagala te munfuula oba some kind of love guru. I don't know everything because I got married. I am blessed to have a man who loved me just the way that I am. You know, it took a lot. Naino okubeera honest naye because abayimbi bangi twagala okwejubisa, not just artists, abakazi twejubisa nnyo. Naye nze namulaga everything about me. I was like, love me or leave me alone, you know. So nekinkolera nti yantegeera mu buli mbeera nansiimirayo so. And then this happened. There's no tactic that I can tell artists, that I can tell anyone, this is what you do, but love comes, be open to it. Cindy, bingi bulibadde bijja byogera nga tulina betuyita babitisi bwegwanyi yavuddeyo n'agamba ebintu ebyo yabikowa babijjayo actually buli muyimbi ajje ng'akoze ruutu ye. Ekibuuzo ne kijja mu abakyala boogera nnyo ku basajja, abakyala mwe muliwa lwaki bagamba ba big three oba big four baneninga basajja bokka? Nze sifaayo nti waliyo the big three. I appreciate their effort mu eno industry. Kyolina otegeera bafuuka stars mu mbeera gye ffe yeyali tulemye okufuuka basita. So we'll forever appreciate the big three because they're creating eno showbiz gye tulaba. Because ffe twali young artists by then twali tulina ngeri ya kuyingiramu and make it showbiz. Be baleeta artists from being paid appreciations of 50k in a sitting room to being paid 70-80 million in a venue because batunda industry eno. So we'll forever refer to them as the big three because bagulawo ekkubo for the rest of us. Naye essaawa zino apart from that nti batandika eno industry ne bagifuula showbiz ne bateekamu ssente be ba introducing the professionalism mu industry. Before that kyali kizibu nnyo okulaba nti brand nga MTN, Airtel, bano abantu bonna nti bayimiridde behind an artist. Twasooka kirabamu abo the big three. So legacy yaabwe yeeyo nti no be batandika the whole showbiz and the industry in Uganda. But apart from that, there are artists abajuziza venues okubasinga essaawa zino. Kitegeera they are bigger artists who are at the same level. Naye ate ekibayimirizaawo kyekyo nti no they began, the legacy is something they will hold forever. That's why they are the big three. Singa bagamba mbuno mu bakazi londa ba big three kwenga Gwasinga osobola londa point na ku bakazi basobola londa. Nze sigenda ku nze sevuganya na muntu yenna. Gwe mu Bobi gwe salpa ku 10. Nze sindi Bebe. Most of the achievements zange nze achieve before anyone. You know, so sigenderera ku any trend of women bono yakola kino nange kankole kino nedda ntambula mu kkubo eryange. So ekyo nkirekera abafaani we basalawo nti gundi yasinga. No, but in my kingdom I am absolutely the best and no one is better. Okitegeera eno gyendi because bwe ntuuka ku stage nenkola ekyange siraba nti wali asobola okunvuganya. Naye kati ekyokureetinga nkirekeramu. So you created your own kingdom. I created my own kingdom, that is very true. I created my own dynasty and my own legacy. Okay, Cindy tulabye abakyala nga batera okukola ennyimba nga bali mu mbeera ey'okubeera nga balina olubuto. Bwe tusubireyo akayimba okuva ewuwo. Nze na performing until I was 6.5 months. That's the last show gye nakola ku Valentine's. Nakitegeeyo show yasembayo ne ngamba after this show I'm not performing anymore. So ng'omukazi kisinziira ku ggwe. Some people have energy until they are 7 months. Ngamba n'ogenda mu studio no recording olimba n'okolera video ng'oli lubuto.
Nachikolako mutoto satisfaction. Mwalaba my song. I was pregnant with my first baby, and then recording a total satisfaction. Then shooting a half of it, and I'm pregnant. Then shooting the other half, and I'm mazokolachi okuzala. Nekat sirina chimpapia. Sina ndi okay. Bobi Wine wagayo n'agamba bano abayimbi yali avuganyanga nabo abasinga mu buli kimu, musicale, lyricale, economicale, financial. Gwenga Cindy. Bobi Wine abamutuufu aba mutya mukugwe. Bobi Wine has achieved heights more than any artist in Uganda ever has, according to my angle. You know, but it's not like everyone has been given the same platform as him, because bw'obanga ogenda kuvuganya abantu mulina okuba mu platform yemu, then you will tell. If we're given equal opportunities, then you can tell that you're better. But he has actually surpassed the success of any artist in East Africa, let me say, because of the fame he has achieved politically, and for that he should be respected. Wakati abayimbi genosale yavudde kapeeka nagende kalamoja batandise omulumba ebizibu by'abayimbi tebigwayo mulowooza genosale tabakoowa. Ebizibu by'abayimbi bigwayo, but the greed eya individuals teggwayo. You understand, it's not an industry problem anymore because artists are working, but temubulamu those selfish individuals who want to get opportunities nga alowooza nti wano wali akajaako obwereere. Obviously, as a human being, never wataba muyimbi, never watch anything else, they're going to try their luck to get free money. That is what happens, but it's not actually an industry problem right now, no. Walabyeko abayimbi abagenzeyo nga toliiko bakugambako babeewa bano aba UMA team yagendayo UMA nabitegeera from a long time ago, because they proposed abadde bagiina ebbanga ddene until they finally got through ne bafuna appointment ne General Sale. So abagendayo aba UMA nali mmanyi, abasigadde no kuno bagenze kusakira ky'abayimbi bagenze noonyeza ky'abayimbi ab'e Karamoja bagezaako okuleeta embeera eya peace. They're trying to advocate for peace in their region. Nga bwe mumanyi nti wabaddewo okulwanagana kungi between with the Karamojong and then with the UPDF. Wabaddewo okusikangana mu katini. So the artists wanted to advocate for peace nga beetaagasa obuyambi. So kye bagenda okulabira Sale. So ne bamuliiramu, and you know the project is ongoing. Person Karamoja. Yeah. We heard today that you have come to present your report after thorough research you made in Karamoja. Yeah. What have you presented to UMA executive? We first came to present our achievement ever since we joined, because this is like our second year. We are the last region to join UMA. So we came to present like that. For example, the activities for example, we have had shows. That is from Soroti. We sent our musicians to Soroti. Then there was a show, Peace and Love concert. So we combined all the activities that we had, and that is what we came today to. Yeah, and then a report about the AGM. We had the AGM on the 25th. So that is why we are here. Why are you the last person to join UMA? To be honest, we were not so much. We thought joining UMA was the hardest thing until Cindy came. It was during Cindy's regime that we realized joining or registering for UMA is very easy. But those days we used to think UMA was a Kampala thing. So that is why it has been hard for us. Let's talk about the resolution you had in your AGM. What did you decide? The resolution you had in your AGM, in the general meeting you had on 25th. 25th. You had it in the meeting? Yeah, in the meeting you had. In the meeting, tuwada just n'abayimbi bagamba mukube nyimbo zaffe, tukube nyimbo za program. Just bagamba tukube tutandika compose songs. Because after 2 months, after 1 month, we shall start now moving around to the villages, telling our people about peace and food security. Yeah. If we talk about northern region, the only artist they can talk about it is Easy, yes. What are some of the challenges you face to cross from northern region to central region? I think there are no much challenges, but it's just because the mindset. People think we don't have work. Even when we go to these TV stations, they think we don't have work, but and then
in the past, our musicians, like, we never used to shoot videos, so which denies us a chance for, you know, to be appearing on TV. So, but we have good songs. We have worked with all these guys, all these producers, the Andres and all. But what has been our challenge so much is because of the video. Now you need to travel from Kampala, from Karamoja to Kampala. That's already another cost. By the time you shoot